Kyagulanyi okwolekera ebitundu bya West Nile asimbudde mu maka ge ku ssaawa 10 ng'obudde bukya era zigenze okuwera ssaawa 5 ez'akalasamayanzi ng'ali ku lutindo lwa Lake Albert olumuyingiza disitulikiti y'e Packwach. Wano omumyuka we mu bitundu by'eno Rina Zedriga wabadde yamulindidde okumwaniriza mu kitundu kino gy'agenda okukulungula wiiki nnamba ng'awenja obuwagizi era bw'atyo n'amukwasa bbendera y'eggwanga nga kw'otadde n'okumulaamiriza ebigambo naffe bye tutategedde olw'olulimi. This is specifically from West Nile and it is for you as we will be moving, you will flag it all over. Poliisi ebadde Kinnyana Mpindi ng'ebataddeko abiri. Wadde nga mu ttawuni y'e Packwach abadde ayitamu buyisi, abawagizi be bamwegasseeko batambule naye era onaakozesezza luguudo olwa Kyongaloya. Mu byalo gy'ayise obwedde abamulabako nga bafa essanyu nga kw'otadde n'okugoba emmotoka ye nga n'abamu babadde baweese n'abaana ku migongo. Panyimulu Town Council wasookedde okwogerako n'abantu b'omu Packwach. Abantu b'e Panyamul batubuulidde ebizibu ebibayimbye endubaale. They've got militaries on the lake, so people are suffering. Can find someone can try to make something to survive it, but those lives are failing. So some people are facing problems, poverty, they have nothing to eat, and even children cannot go to school. They are facing the problem of soldier on the lake. Oyinza okugamba Kyagulanyi naye babadde babimubuulidde dda nga naye kwasimbye omulaka okubadde obwavu obuli mu bitundu by'eno. It has been 40 years, but look at the road. Look at the road that brings us to Panyimul. All the time we have driven here, I have seen nothing but poverty. I have seen so many young people, so many children, but when you ask where the future of that children are, nobody can answer that. Kyagulanyi agamba nti abeeno obuweereza baabwerabira dda nga n'enkulaakulana entonotono abali mu buyinza gye baasangawo badibaze endibage. The last time West Nile had any development was during the days of Idi Amin. Jadid Idi Amin dada. And then Museveni is trying to demonize all the old leaders, and yet he has done much worse than them. Ewalala gy'ayogeredde ayambalidde obukulembeze obuliko okusuubiza abantu empewo ku nte zaabwe ezaababbibwako. This 1987 ni Ipiera Bora Wiabiru, when many of you are not born. Museveni has been promising to pay back your stolen cattle, but he has never paid it again. Kyagulanyi oluvannyuma lw'okutalaga ebyalo by'eno okubadde n'okutuukako ku nsalo ya Uganda ne Congo yessizza mu ddene okukomawo mu kibuga Packwach okukuba olukuŋŋaana. Bano mu kibuga poliisi tebakkiriza kukibandaalamu era ebasindikiriza ku kisaawe Kikopio Ground ekisangibwa ku kyalo Wangileyi. Ono abadde awerekerwako abawagizi be ababadde bamubugiriza. I'm so much excited to see His Excellency Robert Kyagulanyi. Kyagulanyi mu kwogera nabo asoose kubeebaza omukwano gwe bamulaze oluvannyuma lw'okubalemesa okukuba olukuŋŋaana lwabwe mu kibuga. I'm aware that they blocked us from 2 big places in town and they sent us here in the bush. Thank you for shaming them. Kyagulanyi yennyamidde ku nguudo embi n'emisoso gy'ebyalo. Bano n'abategeeza nti balina okwegatta ku bannaabwe basitukiremu okulaba nga bakyusa obukulembeze. I'm here to tell you that it is time for all of us to unite. To come together.
especially you, the young people. Ono era alaze obwennyamivu okulaba ng'eggaali y'omukka eyandibayambye okubanguyiza eby'entambula yalekebwawo ttogge. The young people of this place, they see a broken railway, but they have never seen a train. When you look at that broken railway line, it should tell you that Packwach has ever been in a better place. Trains used to come here and take away your produce and agricultural products. It does not happen anymore. Kyagulanyi abawanjagidde nti singa obukulembeze obuli mu buyinza tebabusindiikiriza tebasobola kuvvuunuka bizibu bye balimu. Ask all of you to turn up in large numbers. And when you go out to vote, Kyagulanyi ebigambo abiyiseemu lukwakwayo asobole okutuuka mu disitulikiti y'e Madi-Okolo okwogerako n'abaayo. Wabula ekkubo lyakozesezza okumutuusa mu disitulikiti eno obudde bumuzibiddeko mu kibira nga tannatuuka era n'akyusa okuddayo. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi kakuyega ewe waakumwolekeza mu disitulikiti y'e Zombo ne Nebbi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Packwach.